Gyebuvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde nabo katalina nsimbi kutegeka byakulonda mu disitulikiti empya ezakatondebwawo nga kati biweza ebifo 6 mulamba mu disitulikiti ez'enjawulo. Wabula wadde bibiri bityo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu batandise dda okusalaga ebyalo nga beetegekera akalulu akajja. Mu kkoeri erimu ekitinde kya People Power nakyo kyatandise dda okusalaga ebyalo okulaga abawagizi baakyo abantu abatuufu bekiyimiridde nakyo mu kalulu akabindabinda. Olwaleero bano nga beegatiddwako bannaddipi okuva mu bitundu by'Emityana basibye talaga Kasanda nga banjulira abantu baabwe omulongo Jeni Babire agenda kuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno empya. Kyobola batwagala tuteeke buli wamu omuntu gwe twesiga ate atulye mu lukwe ate atukole ki? Kyobola banange nsazeewo nzije mbeere wamu ne muganda wange ono Babire Jeni Zanenkaana ki? People Power! People Power! Tukoye buli kimu ekireta embeera embi n'abagireeta n'abagifaanana n'abaagala okituleetera naki? Twagala tubeere mu Uganda ey'emirembe. Mutebi w'omubaka Robert Kyagulanyi Mike Mukwaya amanyiddwa ennyo nga Mick Wine yakulembeddemu ekiwayi kino era n'asaba nnyo abavubuka obutazikiza lutalo luno. Okusinga okubeera ne bannakyemalira abamanyi abatamanyi muntu wa wansi mbeera gy'ayitamu abatamanyi muntu wa mu kitundu kino ky'ayitamu nga tebagenda kimanya nga bayitawo endabirwamu basitadde waggulu kubanga mumu abateekayo. Banyabo ne basebo omusaano bakakasa nti mumu abateekayo ate era musobola okubakola ki? Era mu disitulikiti mpya buli kimu twagala kiki? Twagala twetegerere balekerawo tukola ki? Ono ategeezezza nti olutalo lw'okutunula eggwanga lino terunaggwa nti kyekiseera buli muntu alwanyise ky'alina okukyusa embeera eriwo. Bobi Wine omubaka w'Ekyaddondo East tuli wamu naye era wasonga naffe wetugenda. Bavubuka bannange bonna bentambula mu kabe bantu bakulu bonna bagaba bali mabega wa Bobi Wine kuba gwe tulabamu omulamwa tugenda muwagira olw'ensonga guno omulembe gwaffe abavubuka ate tulina okukola ki? Tulina okwebeereramu. Nze ne famire yange ne mikwano gyange ne baganda bange kijja kunkakatako ne bwe nja kunaaba kusula bweru nja kusula ebweru nze Kabbaaya emyanzi ku stage mulimu gwange njo kyankoko. Kasanda kye kimu ku bitundu by'eggwanga lino omunyudde entalo z'ettaka ez'enjawulo amasomero amabi n'ebyobulamu ebiseera by'ennyo. Bano bagamba nti bakwongera okutalaga eggwanga lino n'ebyalo eby'enjawulo basobole okununula eggwanga lino. Ayingira mu Parliament ebitiibwa biteeka wali n'osaawa okulwanirira muntu wa bulijjo tugenda okulwanirira effeeyi y'ebirime kasolire yatuweereranga emwanyi yatuweereranga. Bino ebijjidde ng'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byatandise dda okutalaga ebyalo n'okutimba ebipande by'abantu baabwe abeesimbyewo okuperereza akalulu. Wiiki ewedde akakiiko k'ebyokulonda kawa abantu abeesimbyewo ebbeeto okutandika okunoonya akalulu newankubadde ng'ensimbi z'okusereka akalulu kano tezinalabikako. Naye ku ssaawa eno ne wa NRM ayagala enkyukakyuka agamba People Power buli munankyukakyuka yenna alumirirwa eggwanga lye alumirirwa abantu aba bulijjo agamba yessaawa tukyuse yekitoganye eyo People Power amaanyi gali mu bantu. Bakusemye kyalenga bagamba baleetadde omubaka Bobi Wine mu kitundu kino bamulabeko muleetadde omubaka bamulabeko mu kitundu kino nga bagala. Kituufu abantu buli wempita bampita kyalenga. Ekigambo kyalenga kigamba kyayitiridde kitegeeza nayitiridde ku bannange abanneesimbyeko. Omubaka Bobi Wine ssaawa yonna ajja kujja ku ssaawa eno si budde bwakulinda Bobi Wine buli omu kulima lulimbi Uganda nnene nnyo tulina okuyamba ku Bobi Wine ow'ebukwi ow'e nga ndi eno nyweza Kasanda n'owaluwa nga anyweza Aluwa tusobole okujja Uganda mu buwambe. Ensonga eziruma Bannakasanda nyingi nnyo ate zeziruma ebitundu ebirala. Okusookera ddala ensonga ecuma ffe nga Bannakasanda abantu Bannakasanda twaliza mbaze balonda NRM 90%. Naye ekkubo lyaffe okuva emyanzi okutuuka e Lubaali ekkubo bbi nnyo ndowooza naawe mwami ng'ogitambuliddemu olirabye bbi nnyo. Ebbeeyi y'ebirime Bannakasanda tubadde balimi ba kasooli tubadde balimi ba mmwanyi nga twenyumiriza nnyo mu birime byaffe naye ssaawa eno kasooli ogigula kilo 100 okugisimba n'ogenda ogijja mu nnimiro n'amaanyi gonna g'otaddemu n'ojja n'ogitunda siringi 3. Nze ng'omukyala awanise enkumbi ye taata
enkumbi ye maama yetuliisa yeweerera abaana tujja kukwatira wamu nga bannakasanda tulabe nga tuleeta enkyukakyuka mu Kasanda amalwaliro gaffe gafune eddagala omukyala agenda okuzaala ng'akaveera weekali ne digita nga tebasooka kugamba nti giraavuzi ziriwa